بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Atendezebwa Allah wekitiibwa azzeemu n'atusinkanya mu darusi yaffe eno ey'okwanukula ebibuuzo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere otukenkula mu ddiini. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba wal hadithu min hadith Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قام حديثه يا معاوية زيزمك حديث انتون نيو صحابي يوغيرا معاوية ابن أبي سفيان yayogera hadithi tezisuka hadithi mukaga naye muzimu ko hadithi ziyayogera ngazijja ku Nabi sallallahu alayhi wasallam. Hadithi gamba mayuridillahu bihi khairan, Allah gwayagaliza ebirungi, yufaqihu fi ddin, amukenkula mu ddini, amuyigiriza ddini n'abanga ajimanyi. Ate Allah nagamba mu Qur'an وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwawadde okumanya aba muwadde ebirungi bingi. Kivulanga mu Busiraamu okunoonya okumanya kyatteekwa okuba nti omuntu afaayo ayige ebimukakatako mu ddiini ye asobole okusinza Allah ala basira, asinze Allah nga byakola bikola ki nga bitegeera. Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, omuntu asooka kuyiga nga tannaba kwogera na kubaako kyakola. Qala Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, manya nti teri asinzibwa okujjako Allah mu butuufu neera osabe Allah kusonyiwa amazambi. Fabada bil ilm, Allah yatandika naki yatandika na kumanya. Omuntu yenna atayize ekyo kyagenda kukola nakola bukozi nga talina ilimu aba afaananyeko abanasara ababula. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yabayita ad-dallin, ababula. Lwaki Allah yabayita lwaki yagamba nti babula? لأنهم عملوا على غير علم, kubanga eddiini yaabwe bakola emirimu naye nga tebagiinaako kumanya. Ate omuntu yenna abaako kyamanya n'atakikolerako abeera afaananye al-yahud al-maghdubi alayhim, abayahudi Allah be yateekako obusungu bwe. limadha ghadiba Allahu anhum لماذا غضب الله عليهم, lwaki Allah yabasunguwalira? لأنهم تركوا العمل بالعلم, olw'okuba nti bayiga ne bagaana okukolera kuki ne bagaana okukolera ku irimu gye bayize. Nabo kyofe abakkiriza abamulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam natawassatu bayna al-fariqayn, tubeera wakati w'ebibinja ebyo bimeka ebibiri. Tuli wakati w'abayahudi ate ne tubeera wakati w'abanasara.
nti ffe tukola kintu kyonna mu busiraamu okujja nga tusose kiyiga. Ate ekyokubiri bwe tumala okuyiga tulina okukolera ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyaba tuyigiriza. Yenna yenna anaawangala bw'atyo agenda kwesiima, naye yenna yenna anaawangala mu mbeera eri esoose imma Allah ajja musunguwalira nga bwe yasunguwalira Abayahudi, oba ajja kubula nga Abanaswara bwe bakola ki, bwe baabula. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa irimu etugasa, kubanga si buli irimu yonna yonna nti ya mugaso, waliyo irimu nga si ya mugaso. Ate ekyokubiri waliyo ne irimu ng'eri haramu, ng'omuntu okugiyiga afuna omuki, afuna omusango ka taallumi sihir, ng'omuntu okuyiga ki, okuyiga eddogo. Kadi taallumu sihir wa taalimihi haram, omuntu okuyiga engeri gye balogamu n'okuyigiriza abalala engeri gye balogamu kiri haramu, kiyinza n'otuuka ku haddi y'obukafiri. Wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Amajini bwe gaali gayigiriza abantu eddogo tegalina gwe gayigiriza okujjako bagambanga innama nahnu fitna, ffe tuli bigezo, fala takfur, tokola ki, tokafuwala, toyiga bino n'obeera nga bikuviirako kafuwala. Kale omuntu ayiga eddogo asobola okuyingira mu bukafiri, neera kiri haramu okuyigiriza abantu okukola ki, abantu okuloga. Saba Allah abeere nga atuwa ilmu nafi', atuwa irimu etugasa. Wa huwa al-ilmu bil kitabi wa sunna, ya irimu erimu Allah agamba n'omubaka agamba, ya ilmu nafi', irimu erimu okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala bye yagamba mu Qur'an n'okutegeera sunna za Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Naam, ngamaliriza omukaddima gwaffe ogw'olwaleero. Ebintu bingi ebisomesebwa ku social media okwo, ebirala bisomesebwa mu bidaala abantu gye bakuŋŋaanira, naye ng'ebintu ebyo si bituufu. Abamu babizza ne ku Nabbi sallallahu alayhi wa sallama, oli n'aleeta ebigambo n'agamba Nabbi yakola ki, Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam. Abamu ne babizza ku Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yagamba. Kati mu mbeera efaanana bwetyo buvunaanyizibwa bwaffe okubeera nti annadhubba ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa an nanfi al-kadhiba anhu, okubeera nti tudifendinga omubaka sallallahu alayhi wa sallam n'okuba nti tumujjako buli kya bulimba kye bayinza omumuteekako nti yakikola ki, tiyakyogera. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam musharri', Nabbi sallallahu alayhi wa sallama abaga amateeka kyaba ayogedde mu shariya yaffe tukikolerako, neera bwe kibanga atulagidde halaali tumukola, waba tuganye haramu ne tukola ki, ne tumwewala. Kati so buli kyonna kyonna kiyinza omwogerwako nga kya bulimba kitukakatako okubeera ntulaga abantu nti ekyo kya buki, ekyo kya bulimba si kituufu, si kigambo kya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi agamba fi al-hadith al-mutawatira, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Omuntu yenna yenna annimbisa ng'agenderedde abeere nga yeetegekera akatebe ke mu muki, mu muliro. Eyo hadithi eri mutawatir. Hadithi eri mutawatir yefaanana etya? Alladhi rawahu jama'atun yastahilu fil 'ada an yatawata'u 'ala al-kadhibi wa asnaduhu 'ala shay'in mahsus. Ye hadithi ebeera yayogerwa abantu nga bangi nnyo, nga tekisoboka mu mbeera za bulijjo okuba nti beegatta ku kintu ekyobulimba ne bakyogera. Walusegedde mathalan abantu 8 tebasobola kwogera kigambo ng'onayogera kyekimu noono ne bawera 8 oba 10 okujjako nga kibaba boogera kiba kiki, kibeera kituufu. Kale eyo hadithi min amthilati al-ahadithi al-mutawatira, eyo hadithi ze zimu ku hadithi eziri mutawatir.
rawahu akthara min 60 sahabiya. Eyo hadith olw'obukulu bwayo basahaba basukka mu nkaaga be bajogera 60 and above be bayogera hadith eyo. Nera bamanyi ba hadith bagamba tibamanyi yo hadith yayogerwa basahaba bangi nga hadith eyo, man kadhaba alayya mutaammidan, omuntu yenna anjogerako ekintu ekyobulimba gwe nogamba nabbi yayogera oba nabbi yakola naye nga kya bulimba, falyatabawa maq'adahu minan nar, beera nga wetegekera akatebeko mu muki mu muliro. Wa hadha yadullu ala anna الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام وأنه من الكبائر. ekyo kiraga nti kiri haram, tekikkirizibwa kulimbisa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nera omuntu yenna alimbisa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga agenderedde abeera akoze agamu ku mazambi amaki amazambi amanene. Mushede basiramu. Naam, waliwo ne hadithi endala nabbi sallallahu alaihi wasallama yagaa nti man haddatha hadithan yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibina au ahadul kadhibaini. Omuntu yenna anjogerako hadithi naye araba nti bya bulimba byayogera, fahuwa ahadul kadhibin, Allah mubarako omu ku abo abannimbisa, au ahadul kadhibain, wakubiri mu abo abannimbisiza. Oba musegedde kati lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallama yakiteekako nnyo amaanyi okubeera nti twegendereza ebigambo byetwogera nti yabyogera okusobola okukuuma sharia n'okukuuma obusiraamu. Naye tulina baganda baffe nga bali mu bifaananyi byabawalimu naye nga tebaswala, bakwata emizindalo gino ne boogera ebigambo ne babinasaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallama naye nga zuran wa kadhiba, nga bya bulimba nga nabbi sallallahu alaihi wasallama tabyogerangako. Oba musegedde abamu imma ayinza okuba nga abyogera lwa butamanya, ayinza oba teyasoma ilimu ya hadith nga tamanyi hadithi ntuufu, hadithi nfu, hadithi empatike nga tabimanyi. Kati oyo tumwekesa okusomesa nga tamaze kwetegereza kubuuza abo abasoma ilimu ya hadith, nabuuzako abaffe ngenda kusomesa hadithi bwe ziti naye ziyimiridde zitya. Kati obuvunanyizibwa bwe kubanga agenda byogera mu bantu bitambule, oba imma abalala aba kimanyi naye olw'ebigendererwa bye byaba ayagala okukola ki, byaba ayagala okuyisaawo, n'omusanga nga ayina ebigambo byayogedde oluvannyuma n'abizza ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bitambula mu bantu naye nga bya bulimba. Naam, ebimu ku bigambo ebyogerwa naye nga si bituufu, oluusi ebimu babizza ku nabbi sallallahu alaihi wasallama. Waliwo ekigambo kya Mujahid, rawahu Imam Ibn Kathir fi al-Bidaya wa an-Nihaya. Imam Ibn Kathir yakireeta mu kitabo kye kibayita al-Bidaya wa an-Nihaya. Ekigambo ekigamba inna shaytana ranna arba'a, nti shaytan yakuba omulanga nekaaba mu mbeera za mirundi ena. Embeera esooka hina lu'ina, Katonda olunaku lwe yagikolimira yakuba omulanga newoggana nekaaba. Wa hina uhbita ila al-ard, n'olunaku Katonda lwe yagissa n'agijja mu ggulu n'agissa kuno ku nsi nera nti yakuba omulanga. Wa hina bu'itha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama, wa fi riwaya hina wulida an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, olunaku nabbi lwe yazaalibwa oba olunaku nabbi lwe yatumibwa abeere nga afuuka nabbi, nti nero olunaku shaytaani yakuba omulanga nekaaba. Ate omulundi ogusembayo wa hina nazalat
alhamdulillahi rabbil alamin. Olunaku Allah luyassa suratul Fatiha nti shaitani yakuba omuki yakuba omulanga. Kale ebigambo biriwo ebityo. Ekyewunyisa gwe mpulira asomesa ebigambo ebyo waba abisomesa abizza eri Nabbi sallallahu alayhi wasallam, naye nga ate laisa lahu aslun fi kalami nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. Ebyo bigambo tebirina kikolo kyonna kibizza kubeera nti bigambo bya Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Bal qala al-imam an-Nasa'i rahimahullah, Imam an-Nasa'i we yali abyogerako yagamba nti mawdu' la asla lahu, bigambo bipatike tebirina asulu yonna nti Nabbi yabikola ki, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yabyogera. Wakadhalika qala al-imam ibn Kathir, Imam ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yewe yali yabyogera kubanga yabireeta mu kitabo kye, yagamba nti wa hadha min al-israiliyat allati la asla lahu, bino bye bimu ku bibozibozi eby'Abayisirayiri bye banyumyanga naye nga tebirina sanadi yonna yonna ebikola ki, ebiyimirizaawo. Kati lwaki ekigambo kino bakyogera neera lwaki bakisomesa ne bakitekako nnyo amaanyi? Batera kireeta mu kwagala okwanukula abo abakuba amawuledi, abakuba amaki, abakuba emikolo gy'amawuledi. Kati oli akyesembesa ng'agamba nti abo okuba emikolo gy'amawuledi tetubeewuunya kubanga mukama waabwe shaitani neera yakuba omulanga nga Nabbi akoze ki, azaaliddwa. Kati bali mu kutuukiriza mulanga gwani, gwa Ibirisi. Musegedde engeri gye bakireetamu bwati wakireeta, agamba nti yenna gwolaba avumirira omukolo gw'amawuledi, omukolo gwa birthday ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam, atomwewuunya kubanga abo balina mukama waabwe yabasooka okuba omulanga nga Nabbi akoze ki, nga Nabbi azaaliddwa. Kati so omuwalimu asomesa ebyo abeere nga yeekomako, ebyo si bigambo bya Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Ekyokubiri min al-israiliyat allati la asla lahu, beyimu ku bibozibozi eby'Abayisirayiri ffe nga ate mu shariya yaffe tetusobola byesigamako. Oba musegedde? Naam, waba ayagala kumanya ahadith ezoogera ku kukaaba kwa shaitan n'okuba kwayo omulanga, waliwo hadith alladhi rawahu al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihihi, hadith eri mu kitabo kya Imam Muslim. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba idha qara'a ibnu adama sajda fasajada, omwana Adamu singa asoma aya erimu okuvunnama n'avunnama, baka shaitan, shaitani ekuba omulanga ogwa waggulu n'ekaaba n'egamba nti ya waili, nga zinsanze, nga nzikiridde, umira ibnu adam bisujudi fasajada falahu aljanna, omwana Adamu alagiddwa okuvunnama n'avunnama, Katonda agenda muwa ejjana. Wa umirtu bisujudi falam asjud faliya nnar, ate nze Katonda yandagira okuvunnama neŋŋaana, Katonda agenda kunjosa omuki, agenda kunjokya omuliro. Qala al-ulama, abamanyi bagamba wa buka'u shaitan laysa nadaman minhu, shaitani okukaaba kwayo mu hadith eyo tekaaba nti eri mu kwejjusa kyeyakola ki, kyeyakola. Innama dhalika min hasadihi libni adam, shaitani ekola ekyo olw'ensaalwa gyeyina eri omwana Adamu, nti yo Allah yagigamba evunname nekola ki, negaana, ate gwe wotuuka ku aya erimu okuvunnama n'ogenda wansi n'okola ki, n'ovunnama. Kati ekigikaabya kubeera si kwejjusa kyeyakola, jaseera efuna ensaalwa n'obusungu bweyina ku muntu, ng'eraba nti Allah omuntu amulagidde okuvunnama n'avunnama nga toyo yakola ki, yo yagaana. Kati omuntu asomesa ebigambo ebifaanana we biti, falyattaqillah, abeere nga atya Allah subhanahu wa ta'ala, neera amanye nti eno shariya amanatu min Allahi ta'ala, bwesigwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatikka abo abamanyi babeere nga bagikuuma.
naye wabanga asazeewo gitambuliza ku Israiliyat ebiboozibozi by'Abayisirayiri tubeera tumwewuunya ekigendeerwa kyagendeera ng'ate ahadisi entuufu ezitumala zikola ki weziri. Naam, neera ekigambo ekirala ekisomesebwa ekyewuunyisa bino byonna abyogera ali muntu omu yabisomesa ate takoma bisomesa abisomesa ku rediyo n'abisomesa mu mikolo gy'amawuledi n'abisomesa ku peegi ye eya TikTok. Kitegeeza ye irimu gyatembeeta ng'asomesa abaki ng'asomesa abantu. Kyova olaba nga nze kyankutteko okuba nti nzija mbinnyonnyola abaki mbinnyonnyola abantu nti ebyo byasomesa tebiri mu shariya yaffe. Naam, ekigambo ekigamba anna samaa qiblatan liddu'a nti eggulu kyekibula kyaki kyekibula ky'edduwa nga olaba anna alkaaba qiblatan lisala nti kaaba ye qibula y'eswala kati fa du'a fassamaa'u qiblatu liddu'a edduwa zaffe zetusaba qibula yazo gye tulina otunula waki tulina otunula waggulu. Naam, ekigambo ekyo laysa haditha min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wala qalahu ahadu al-a'immatu al-hadith. Kigambo si hadithi ya nabbi sallallahu alayhi wasallam wadde ng'oli waba akyogera alaga nti kigambo kyani kigambo kya nabbi sallallahu alayhi wasallam. Ekyo si kigambo kya nabbi sallallahu alayhi wasallam wala qalahu ahadu min a'immati al-hadith. Nera teri mumanyi yenna mubamanyi bayirimu ya hadithi yayogera kigambo ekyo. Wala qalahu ahadu min as-salaf, nera teri n'omu mu balongoofu abatukulembera yayogera kigambo ekyo. Wa innama huwa min kalami al-jahmiya wal mu'tazila, kigambo kiva mu bajahmiya ne ba asha'ira alladhina yanfawna uluwi llahi ta'ala, abo abawakanya nti katonda tali waggulu. Osegedde ekyo kigambo abakitembeeta nti as-samaa'u qiblatu lid-du'a nti eggulu ye qibula y'edduwa. Kigambo kitembeetebwa be bayita ba asha'ira ne ba jahmiya. Mu nzikiriza yaabwe bo tebakakasa nti katonda ali waki ali waggulu, baga katonda talina kifo mwali kubanga ye yatonda ekifo. Otegedde Allah talina kifo wali kubanga ye yatonda ekiki yatonda ekifo. Lwaki ekigambo ekyo bakireeta? Ekyabaleesa ekigambo ekyo balaba nti mu bubumbwa bw'omuntu tabi'atul insan, mu bubumbwa bw'omuntu wadde tonnamusomesa ddiini, wabanga ayagala kusaba katonda atunula waki atunula waggulu. Osegedde kati nga kiraga nti obubumbwa bwe nnyini bulaga nti Allah ali waki ali waggulu. Kati ne bajja baleeta ekigambo nti nedda kino ekyokuwanika emikono tutunule waggulu jasi qibla, omuntu asaba alina wanika emikono atunula waggulu, sigamba nti katonda ali waki ali waggulu. Kati ekyo ekigambo kyawukana ne ahadith oba ayati entuufu, ayati eziraga nti Allah subhanahu wa ta'ala ali waggulu. Mathalan ekyokulabirako arrahmanu ala al-arshi istawa, Allah omusaasizi ali waggulu wa namulondo. Arsh istawa, ali waggulu waki wa namulondo. Wakadhalika sabbih isma rabbika al-a'la, stendereza katonda woyo ali waggulu. Wakadhalika ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu. Eri Allah subhanahu wa ta'ala byambuka, ilayhi ay ila Allah, eri Allah yas'adu, kiraga nti byambuka bidda waggulu. Katonda ali waki jase ekigambo ekibi abantu kibatera okukozesa nti katonda ali mu ggulu, oba katonda ali mu ggulu. Katonda tali mu ggulu. Osegedde fa Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'a samawati, Allah ali waggulu omusanvu. Wa fawqa al-arsh, nera ali waggulu wa arshi. Ba'inun min khalqihi, Allah ali waggulu nnyo n'ebitonde bye. Katugamba Allah ali waggulu sali muki ali mu ggulu. Wamusegedde kati ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, ebigambo ebirungi n'emirimu emirungi gyambuka nga gigenda waggulu
wal amalu salihu yarfa'uhu. Kali obwo bonna bonna obujulizi bulaga nti Allah ali waggulu. Oba musegedde ne hadithi Nabbi sallallahu alayhi wasallam yabuuza omuwala amubuuza aina Allah, qalat fi sama, yamubuuza Allah ali wanamga Allah ali waggulu. Qala a'tiqha fa innaha mu'mina, Nabbi nagamba mukama we ono muwala mujje mu buddu, tasaana kubeera muzaana kubanga muki, kubanga mukkiriza. Kati ekyo kigambo nti as-samaa'u qiblatu lid-du'a, kigambo abakitembeeta wadde bakiza ku Nabbi, si kigambo kya Nabbi. Abakitembeeta beba Ash'ira ne Bajahmiya, abo abatakakasa nti Katonda ali waki, ali waggulu. Nero omu ku bo yasomesaako ko kuba bamutambira n'akita mangu, naye yali atandise okisomesa ne ku social media ti Katonda ali buli wamu. Sheikh Mulamba yali ali mu kisomesa bwati, ne bamuyiikira mangu n'asirika n'akivaako. Ne tulowooza nti mu kusirika kye kyava mu aqida ye, jasi yakimmako mazzi aliddamu n'akireeta mu biseera ng'alaba amaloboozi gakendedde mukko gyali. Oba musaidde basiraamu. Kati so ekyo kigambo kyogerwa naye si kigambo kya Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Ekigambo ekirala, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nti kolerera ensi eno ng'olinganga agenda okuwangaala lubeerera, okolerera n'enkomerero ng'olinga agenda okufa enkya. Ndowooza mwali mukiwuliddeko. Naam, ezo hadithi za mu bidaala, hadithi fe tuziyita za mu bidaala, nga abantu bali mu arwah gye basomera hadithi ezo. Kati ekyo ekigambo mawqufu, ekyo ekigambo kiri mawqufu min kalami Abdillahi ibn Umar. Kigambo kya Ibn Umar, si kigambo kya Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Mutegedde kigambo kiri mawqufu, Nabbi sallallahu alayhi wasallam si yakyogera. Oba mutegedde. Nera Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala yagamba nti mawdu'un idha nusiba ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ebera hadithi empati kesinga ogamba nti Nabbi yakikola ki, Nabbi yakyogera. Naye kigambo kya sahabi si kya Nabbi. Naye abantu bakisomesa mu khutuba ne bakisomesa mu bidaala, Nabbi yagamba kolere ensi eno ng'olinga atagenda givaako, Nabbi si yagamba. Hadha laysa min kalami Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Ekyo si kigambo kyani, si kigambo kya Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Naam, waliwo n'ekigambo ekirala ekyogerwa nti anna ibilisa laqiya Fir'aun, nti Iblis yasisinkana nani, ne Fir'auna. Faqala man asharru ana am ant, nti Iblis nebuuza Fir'auna, kunze naawe ani asinga obubi, nze Iblis oba gwe Fir'auna? Fir'auna namugamba nti ana, yenze asinga obuki, nze asinga obubi, li anni qultu ma alimtu lakum min ilahin ghairi, kubanga ekiraga nti nze asinga obubi nagamba abantu nti simamanyiddeeyo Katonda gwe balina kusinza okujjako nze. Kyegeeza neyitaani, neyita Katonda. Wa anta qulta, ate gwe mu bigambo bye wagamba, rabbi anzirni ila yawmi yub'athun, Katonda wange nindiikiriza paka yawmul qiyama. Kitegeeza gwe okakasa nti Katonda gyali, ate nze nagamba nti abantu nti simanyiyo Katonda alina kusinzibwa okujjakani, okujjako nze. Naam, ekisookera ddala, wa hadha aidan laysa min kalami Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Ebyo neero ebyo ebigambo byowulidde si bigambo byani, si bigambo bya Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Innama huwa min al-israiliyat, biri mu biboozi ebyabaki, ebyabayisirayiri, allati la tasih, ate nga si biki, nga si bituufu. Kale ojasanga omuwalimu ng'ayatika n'ebigambo ebyo ng'agezaawo okulaga obubi bwa Fir'auna, naye ng'agamba ne Nabbi yakola ki, Nabbi tabyogerangako ebyo ebigambo, biri mu israiliyat, mu biboozibozi ebyabaki, ebyabayisirayiri. Naam, ekisembayo neera mu bintu omwalimu oyo byatera okusomesa nabyo nga neera si bituufu, yaleeta qissa anna Imam Malik rahimahullahu ta'ala
ra'a malaka al-maut, Imam Malik yali yebase n'alaba malaika al-maut. Faqala lahu, Malik n'agigamba, kam baqiya min ajali, owange gwe malaika al-maut, nsigazaayo bbanga ki mu kufa kwange. Farafa'a kaffahu, n'asitula ekibatu kye n'amukola bw'ati, yaani khamsa, osigazaayo mmeka? Osigazaayo 5. Kali Imam Maliki n'azuukuka nga tategedde kirooto kitegeeza ki, nga yeebuuza nti abadde ategeeza emyaka 5, emyezi 5, weeks 5, kikyabadde ategeeza. Fa ata ibn Sirin, nagendewa omumanyi gwe bayita Muhammad ibn Sirin, nti yali omuvunuzi w'ebirooto, n'amubuuza kye yaloose. Ibn Sirin n'amugamba nti, ya Imam, innama qala laka malakul maut, owange gwe Imam, malaika al-maut yabadde kugamba nti ekibuuzo ky'obuuzizza kiri mu 5, allazi la ya'lamuha illa Allah, nga teri abimanyi okujjakani, okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha indahu ilmu saa, Allah yamanyi enkomerero egenda kuyimirirawo ddi, wa yunazzilu al-ghayth, yamanyi n'enkuba egenda kutonnya ddi, wa ya'lamu ma fil arham, yamanyi n'ebiri mu nabaana w'abaki, w'abakyala. Wama tadiri nafsu madha taksibu ghada, omuntu tamanyi kyagenda kufuna nkya. Wama tadiri nafsun bi ayi ardin tamut, nero omuntu tamanyi wa wagenda kufiira. Naam, kati eyo kissa bwetyo nga bwe baginyumya mu kidaala kya mawulidi, min al-israiliyat, ebimu ku biboozibozi, la nisbata laha li Imam Malik walam yarwihi ahadun min talamidhihi, ebyo bigambo Imam Malik tabimanyi, nera teriyo n'omu mu bayizi be abali banyumiza kissa. Oba musegedde? Naam, kale omuwalimu oyo asomesa ebintu ebifaanana bwe bityo, tusaba ati Allah ateekeka weefube mu hadithi entuufu. Sahih Bukhari ejjudde hadithi 10,400 ziri omwo. Waba tezimumaze agende mu Sahih Muslim, naye ejjudde hadithi ennyingi. Sunan Abi Dawud, ezo hadithi abiri nga zasomera abantu okusinga okubateekamu agaboozibozi, ate nga wagiregerako abantu abasomesa amazima nga alaga nti bebasomesa tebiriyo. Naam, ekisembayo nere ebimu ku bisomesebwa mu bantu nga si bituufu, ye mwalimu gwe nawulidde ng'agamba nti okuba music ku lunaku lw'embaga nti tekirina buki, tekirina buzibu. Ekyewuunyisa yagambye yege madhahabu ge yaraba nti okuleeta musical instruments ne kugenderako n'ennyimba ye nga ye, oba azitowa ki mu ddiini simanyi, ye nga ye simanyi kikyazitowa okugamba nti nze nga nze. Oba mutegedde? Kitegeeza alina kyazitowa muki, kyazitowa mu ddiini okutuuka ogamba nze nga nze ndaba nga kituufu. Subhanallah. Aina hadha ar-rajul min hadithi nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, omusajja oyo hadithi za nabbi oba tazitunula muko, lwaki teyetegereza bulungi hadithi za nabbi nga tannaba kwogera? Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba, satakuna ba'di, bagenda kujja oluvannyuma lwange abantu, yastahilluna al-hira wal-harira wal-ma'azifa, bagenda kujja abantu oluvannyuma lwange nga bahalalisa al-hira bimaana az-zina, nga bahalalisa obwenzi, nera nga bo mu kusomesa abantu bajjanga bagamba nti obwenzi tebuli haramu. Wal-harira, n'engoye eza siriki bagenda zikiriza abantu babeere nga bazambala abasajja. Wal-ma'azifa, al-ma'azifa alatu lahu wat-tarb, zibaita musical instruments. Kati fetugamba qad ra'aynahum ya Rasulallah, ya Rasulallah, basajja be wali oyogerako tubalabi, nera tali wala nnyo ne abantu betumanyi, yabyogedde ku TV y'eggwanga n'agamba nti ye nga ye talaba buzibu abantu bakozese musical instruments ku mbaga ne ku mikolo gyabwe. Kati la hawla wala quwwata illa billah, ila Allahi nashku ghurbata ad-din wal huda wa fuqdanahu min bayni man raha aw ghada
faada ghariban mithlu ma kana kad bada ala ddini falyabki dhul ilmi wattuqa. Irimu olaba nti n'okutya Allah kugenda kuggwa mu bantu, kugenda n'abo abafa, abantu buli bafa. Kati Sheikh Nkata n'abantu abali myaka gye olaba ndowooza Allah yamutwala n'aleeta omusajja ali myaka gye gyennyini nnyini swalehe mu biro, n'olaba nga obatuuza n'obateeka ku minzaani olaba nga obulungamu n'abantu abalungi mu nsi bagenda bakola ki? Bagenda baggwamu. Kati n'oyo yagambye ye nga ye yakkiriza abantu bakozese ebivuga ne musical instruments ku mikolo gyabwe ng'ate nabbi yakigaana. Allahu almusta'an. Jazakumullahu khairan. Abantu bwe batyo mubeewale, abantu bwe batyo bakowooze. Du'atun ala abwabi jahannam, bakowooze bakowoola abantu kubazza ku miryango gyaki gya jahannam. Man ajabahum, yenayina n'abaanukula, qadhafuhum ilaiha, bagenda mukwata bamusuule mu muliro. Kasamu nagezaako ne mbawuliriza abantu abo balayika balina ebigendererwa byabwe bali mu kugoba, kubanga toyinza tuula ku TV ya ggwanga n'ogamba nze nganze gwenga gwe ayina dalili bujulizi ki bw'oyimirizaawo okukkiriza ekyo? Oba mukitegedde? Naam, saba Allah abeere nga atulungamya ffenna ffenna ku ekyo kyayagala ng'ate akisinga. Kiramulwa kitya okusaala esswala ez'olwatu okuli subuhi, magharibi ne ishai nga nsoma ntunula mu Qur'ani? Kiramulwa kitya esswala y'omuntu akikoze? Naam, Nabi sallallahu alayhi wa sallama wera yigiriza musi usala, omusajja yasaala obubi esswala, amannya ge bamuyita Khallad ibn Rafi' radiyallahu anhu. Yajja mu muzikiti n'asaala nga nabbi amutunuulidde. Oluvannyuma nabbi n'amugamba irji fasalli fa innaka lam tusalli, ddayo osaale tokoze ki? Tosadde. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ندايو ناسالا ناكمو ناتوريا النبي سلام نامغا ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. نامغا دايو سالي توكوزيكي توسادde. Nabbi akimugamba emirundi emeka? Emirundi esatu. Omusajja oluvannyuma n'agamba walladhi ba'athaka bilhaq la uhsina ghayra, ya Rasulallah, ndayira Allah oyo yakutuma n'amazima sisobola kulongoosa kisingako wano, fa'allimni, nkusaba onjigirize. Faqala, nabbi n'amugamba nti idha qumta ila ssala, bw'oyimuka okusaala, fakabbir, kuba takbira Allahu akbar, thumma qra ma tayassara ma'aka min alquran, soma ekikwanguyidde mu Quran. Soma ekikoze ki? Ekikwanguyidde mu Quran. Hadi Allah agamba faqra'u ma tayassara minhu, musome ekyo ekibanguyidde muki? Ekibanguyidde mu Quran. Kati ki ekikwasa Quran nga Allah agambye soma ekikwanguyidde n'omubaka agambye soma ekikoze ki? Kyekikwasa Quran. Ekyokubiri basiramu, olugenda mu madhahibu fiqhiya, olugenda mu madhahabu agabafuqaha, baraba nti ebimu ku byonoona esswala al amalu al kathir, omuntu okukola ebikolwa ebingi mu swala. Osegedde? Omuntu singa akola ebikolwa ebingi, movement singa nyingi mu swala, kyonoona esswala okujjako ma fa'alahu li maslahati ssala, okujjako ekyo kyakoze nga kyongera kulongoosa ki? Kulongoosa swala. Kati gwe okutte Qur'ani ekisookera ddala, ekifo gy'ozinga emikono kati ogikuttemu ki? Ogikuttemu Qur'ani. Ekyokubiri, ekifo gy'ofakasinga ku swala kati oli mu mpapula eno obikola. Oba mukitegedde? Kati so bafuqaha abamu swala yo bajja gitta. Kati ekikola mu swala, soma ekikoze eki? Ekikwanguyidde. Kati soma surat al-Fatiha, iqra ma tayassar, soma ekikwanguyidde mu Qur'an. Oba qul huwa Allahu, oba qul a'udhu bi rabbil falaq, oba aya emu oba aya bbiri, ekyo kyoba okola ki? Kyoba osoma. Naye by'okugjayo omushafu otandika okubikola, ekyo kiyinza okuleetera okuzanyira mu swala. Naam.
obusiraamu bukkiriza omusajja okusooka okwekuba akasabbuuni masturbation nga yeetegekera mukyala we okusobola okuwangaala mu kisaawe naye, oba omukyala we yennyini okukamukuba nga bali mu kisenge. نعم قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله ويري atenda ebitendo by'abakkiriza kubanga ezo aya ziri mu suratul mu'minun, essura y'abakkiriza. Yabatenda naga nti walladhina hum li furujihim hafidhun, abakkiriza bakuumwa obwerere bwabwe, illa ala azwajihim, okujjako eri bakyala baabwe, au ma malakat aymanuhum, oba abo be bafunye n'emikono gyabwe egya ddyo, bategeeza abazaana wadde nga saawa zino tebaliiwo. Fa innahum ghayru malumin, abo bo tebakuganye kubeera nti weyagala nabo nga weyagala ne bakyala bo. Faman ibtagha waraa dhalika fa ulaika humul aadun, yenna akozesa obwerere bw'ekiri emabega w'ekyo aba alumbaganya amateeka gani? Amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati akasabbuuni tekakkirizibwa. Mukitegedde omuntu okwemazisa nga akozesa engalo ze kiri haramu, tekikkirizibwa wadde nga tekituuka ku haddu zina, tekituuka ku kibonerezo kya mwenzi, naye gwe oli wansi waakyo aba akoze ekifaanana bwe kityo. Ekyokubiri nti kalina side effect, ate nga obusambu ga la darara wala dirara. Nabbi sallallahu alaihi wasallam in fact eyo hadith la darara wala dirara, tokkirizibwa kwekosa kukola kyonna ekikosa omubiri gwo, ate tokkirizibwa kukola kyonna ekikosa omuntu omuki, omuntu omulala. Kali masturbation eyimu ku bizibu byayo nti eyonoona amaanyi g'ekiki, amaanyi g'ekisajja. Kati enkula ya kyononefu ndera olw'okuba nti omulembe abantu balaba nnyo firimu z'obukaba, alaba nti ekyo kyalina osooka okukola. Nedda, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwa amagezi oba oyagala okuba nti ekisaawe okiddamu n'okiddamu. Nabbi yatuwa amagezi. Hadithi ya Abi Sa'id radiyallahu anhu nabiga nti idha ata ahadukum imra'atahu fa arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'a, yenna agenda eri mukyala we nayagala okudda omulundi ogw'okumeka, ogw'okubiri, falyatawadda bainahuma wudu'a, genda ofune wuzu wakati awo. Okyegedde womaliriza rawundi esooka genda ositanje bulungi ofune wuzu. Ogenda kudda nga mu obote ettungo oli w'amaanyi okusinga nga wadde mu obote wano. Kitegeera sheikh, naye ezo nkola z'abantu boononefu, abantu abalaba firimu ez'ekyononefu. Amma singa mukyalawo yakikola, singa mukyalawo yakikola, fahadha jaiz, kikkirizibwa min al istimta al jaiza, kiri mu kwesanyusa ne mukyalawo okukkirizibwa. Ekyewuunyisa wo okikozesa emikono gyo kiri haramu, naye te mukyalawo akikola kiri halali. Mukitegedde? Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsaba kuntangazaamu okwambalira sandals mu muzikiti kiramulwa kitya, kuba nakirabako omusiraamu nga azisaaliramu. Eyo sunna nkakafu era mpa ku bujulizi ku kyo. Naam, ekisookera ddala min shurut sihati sala, omu ku bulombolombo obutuukisa esswala at-tahara, obutukuvu, okuba nti oli mutukuvu. Tahara bimaana taharatu lbadan wa taharatu thawb wa taharatu lmakan, omubiri gwo nga mutukuvu, nga n'engoye zoyambadde nga nazo ntukuvu, n'ekifo mwogenda osaalira nga kiki, nga kitukuvu. Kati abaffe omuntu okusaalira mu ngatto, esswala ekkirizibwa oba tekkirizibwa?
nabbi sallallahu alaihi wasallama engatto yazisalirangamu naye bisharuti zirina okubanga zikola ki nga zitukula nga temulimu bukyafu okakasa nti temuli bukyafu ozisaliramu. Walhadithu min hadithi abi Sa'id, hadithi ya abi Sa'id radiyallahu anhu, salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatu al-asri, nabbi olunaku lumu yatusaza eswala yaki eswala ya lasiri, fakhala'ana alayhi, najjamu engatto ze ng'ali muki ali mu swala, fakhala'ana ni'alina, naffe ne tujjamu ki engatto. nabbi kyeyakolanga ne baswaba kye bakolanga, bagenda omulala ajjemu engatto nabo ne bakola ki ne bajjamu engatto zaabwe. we yamaliriza eswala n'ababuuza ma hamalakum ala khal'i ni'alikum, lwaki mujjemu engatto zammwe? ya rasulallah ra'aynaka khala'ta ni'alik, tukulabye ng'ojjemu eki ezizo, naffe ne tujjamu ezaffe. nabbi n'abagamba nti ate mukiddamu, fa innahu atani jibril, nze jibril enzijidde negamba neŋŋamba wemundabidde nzijjamu anna fiha najisun, mu ngatto yange mulimu obuki mulimu obukyafu. Kitegeeza singa teŋŋambye nti mulimu obukyafu nandisigadde nga ngikola ki nga ngisaliramu. kati yo hadithi ezimu ku hadithi eziraga nti omuntu asobola osalira mu ngatto kasaka kasa nti zitukula. ate waliwo hadithi ndozo eri mu sahihain, suila Anas radiyallahu anhu hal kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yusalli fina alayhi, qala na'am. babuuza Anas, nabbi yasaliranga mu ngatto? qala na'am, naga nti yazikolanga ki yazisalirangamu. kati okusalira mu ngatto tekiri haram, neera omuntu aba azisaliddemu temumulaba bubi, lwakuba nti obuzibu obukirimu nti ebiseera byedda omuzikiti gwa nabbi oguleeta mu biseera ebyo n'oguleeta ne mu bino ebiseera byaki bifaananyi byanjawulo, kubanga omuzikiti gwa nabbi mu biseera ebyo byali biwempe bintu bisansa nga bataddeko enkondo, ng'embwa ziyingiramu ne zifuluma ekiro, ng'enkuba weetonnya n'ettaka ebavunama ligenda ku byenyi. Kitegeeza nti eyo masidi bwetyo wali osobola ogisaliramu ng'oli muki oli mu ngatto. kati saawa zino njala ogende e Madiina oyingire n'amagatto go, ababangali bajja kukuba ebyeyo oba jangu wano ku boosti yaffe. chairman jazakallahu khairan, sebo wasamu nabebaza luli nga toliiwo, naye alhamdulillah kiraga nti obukulembeze bulungi, alina mmwe bale kugondera abakulembeze. basiri olanda ebbendo lyonna ali masamasa, kati gwe jangu mu bendo Hamza n'amagatto go bajja kukuba ebyeyo nga bamusegedde. kati kitegeeza ki nti sunna ezimu tuzitabaka, tuziteeka mu nkola okusinziira ku kifo n'ebiseera n'abantu boolimu, osegedde. kati saa zino engeri gye baliramu emizikiti toyingira na ngatto, naye ate ogenda osalira omufu, neera ndaba abantu abasinga ayimiridde mu layini bagenda salira mufu ate ali mu kujja mu ngatto. ojjamu zaaki nga togenda nakola sujudu? sigala mu ngatto zo, osegedde. wabanga akkiriza ozisaliramu mu swala ya faradha ate ero yemufu, ate ekyewunsa azijjamu ate n'azirinnyako osegedde. kati ki kyoba okoze? sigala lumu mu ngatto zo, kasooka kasa nti tezirimu buki tezirimu bukyafu. jazakumullahu khairan. seeka omuntu olowooza ku mukazi n'ovaamu amazzi onaaba janaba, n'ekirala kiri haramu okutimba obupande mu luumu nga kuliko aya za Qur'ani. naam, ekisookera ddala min mujibati al-ghusl, mujibati al-ghusl babiyita mu mirimu ya fiqihi ebintu ebikakasaako omuntu okola ki okunaaba, nga webikutuukako kyatteeko olina okola ki olina okunaaba. aljanaba, waliwo kye bayita aljanaba. wa maana aljanaba, ekiyitibwa janaba khuruju lmani, kwe kufuluma kw'amazzi agazaala mu bwerere bw'omuntu, imma biljimaa wa imma bilihtilaam, gasobola okufulumamu nga weegase ne mukyalawo, oba gasobola okufulumamu nga weeroteredde buki bweroterezi,
oba mu mbeera endala kati ng'ono nti alowoozezza ku muki ku mukyala oba mukitegedde kati naghtasilu li khuruji lma tunaaba lwakufuluma kwamaki kwamazzi oba mukitegedde naam singa gakufulumamu khalas kiba kikakaseeko kolaki okubeera nti onaaba okunaaba kwa ghusulu ljanaba mukitegedde lwakuba nti ebiseera ebisinga amazzi agatera okufuluma ng'olowoozezza ku mukazi tegatera kuba mazzi gazaala abantu abasinga tebakimanyi ekyo naddala abataasoma ddiini oba abatatuula mu ddarasa nga zino okitegedde omuntu walowooza ku mukyala waliwo amazzi agasooka okufuluma bagayita almaziyu bagayita batya almaziyu ago amazzi bagayita mau shahwa mazzi ga bwagazi kasolowooza ku mukazi oba nolaba omukazi oba wali abasoma red paper naye abasoma red paper mbakubiriza omala osoma red paper oyiteko emanju kubanga ezimu ku sifa z'amazzi gano ebitendo byago kaniyalanga bawulire ebitendo by'amazzi gano agajja ng'olowoozeza ku mukazi esokera dda la yashuru linsanu bikhurujihi omuntu tawulira nga gafuluma olaba bulabi mpale ng'etobye naye tosobola gawulira nti gali mu kufuluma okitegedde ekyokubiri amazzi gano wegafuluma mu muntu la yashuru bilfutur tawulira nti akooye nga olaba agazaala egakufulumamu obeera nga dduse kilomita siwe kiri basiramu kati gano togawulira nga gafuluma ekirala maun abiyadun raqiqun mazzi meeru nnyo gaba gawewuka lazijun ganaanuka gaba nga senyiga omuto osegedde sheekh omuvubuka gwali awo sheekh omwe kati gwe emyaka gyo gyakukola ebyo naye kimanyi nti ogenda ngaoli mufumbo olusi tebijja nannyo ebyo naye bano abavubuka abata musanga akubye mufalisa ekituli kakati maun abiyad mazzi meeru raqiqun gawewuka ate laziju gakola ki ganaanuuka ogakwatamu gabanga senyiga omuki kati ago gaba gakufulumyemu ate tonaaba osegedde olwa hadithi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu agamba kuntu rajulan madha'i nali musajja nga amazzi ago ganvaamu nnyo fastahyaitu an as'ala an-nabiyya nenkwatibwa ensonyi okubuuza nabbi limakani ibnatihi Fatima olwakuba nti nabbi yali sezaala wange muwala we Fatima nga nzi yamuwasa ngasobola genda wa sezaala kumubuuza wadde nabbi namubuuza ebintu by'amazzi aganvavaamu ago kyankwasa ki ensonyi fa amartu al-miqdada wa huwa miqdad ibn al-aswad nentuma sahaba itiwani miqdad fasaalahu namubuuza faqala fihi al-wudu nabinamwa afune ki afune wuzu ate mu riwaya endala yamugamba nti ighsil zakaraka yoza kuki kubwererebo ne ku kifo we gagenze kati ag'amazzi we gagenda mu lugoye ogenda mu kiyigo tokozesa n'amazzi mangi n'oyuwa we gagenze n'okubanga akunyawo katono n'oyumunguza n'otereza ne zaidi khalas n'ojja n'ofuna ki n'ofuna wuzu agoma ushahwa amma almani ate gamani agazaala agakuleetera okunaaba esookera ddala sifa yago takhruju bidifqin mazzi gafuluma gasammuka osegedde ogaba gakufuluma obanga amasanyalaze gwe gakuba bwoti osegedde tosigala mu mbeera zo obanga ali kuwaya yamaki Allah agamba khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wataraib eyo aya yeraga amazzi ago falyanzur al-insanu mimma khuliq omuntu yetegereze Allah yamutonda nga amujja muki khuliqa min ma'in dafiq yatondibwa mazzi agakola ki agasammuka yakhruju min bayni sulbi gava wakati w'omugongo gw'omusajja ekyewunyisa gava eno negajja negasibira wansi wa bakiyita batya mu Luganda ekisawo kale ekyo ekisawo kyekigakuba negafaanana kale eyo gyegafulumiramu
kyovula banga fiqhi w'abasajja abakulu wedde bagamba otuuka ewaka sooka onaabe. Lwaki bagamba onaabe? Kuba wedde otambula nga temperature eri waggulu. Kati ogenda n'onaaba ogikuulinga. Kyovula nga ogenda eri mukyalawo olwawo. Naye ogamba nti ogende nga woovudde ku mulimu. Eba sekendi emu sheekh. Musaida abuuka batagala kunaaba. Kati yo fiqhi mu muyige. Wotuuka ewaka sooka onaabe wonaaba okuulinga kubanga jjukira omanyi waliyo ebigambo ebizibu kiyamaana. Amazzi gaba gakubiddwa nga olw'ebbugumu lino. Okitegedde kati wonaaba okuulinga. Olwandooza nabbi okugamba nti ayagala okuddayo genda ofune wuzo. Nera kweyiwako mazzi oddemu okuulinga abadde akyamuse osobole okudda ng'oli wa ttabbu. Okitegeera sheekh? Naam, kati eyo sifa yago esooka gafuluma bidifqin yakhruju min bayni sulbi, gava mu mugongo gw'omusajja wakati waago wa taraib jamu tirb, ne wakati w'amabeere g'omukyala gano amagumba agali mu kifuba. Yo omukyala gava wano ate omwami gava wa? Gava mu mugongo. Ekyokubiri, yashuru al-insan billadha inda khurujihi, omuntu awulira nga awoomerwa nnyo nga gafuluma. Otegedde awulira obuwoomi tabusobola na bunnyonnyola abantu. Wegaba gakola ki? Awomanya nti gano agazze gakola ki? Gakunaaba. Ekirala, yashuru al-insanu bilfatur wattaab ba'da khuruji, wegamba olw'ofuluma owulira nga okooye ng'ebiyungo byonna bikoze ki? Nga bikooye. Oba mukitegedde? Kati so ogawulira waggwa abuuziza ekibuuzo. Singa owulira gali ge nasoose ofuna wuuzo. Singa ofuna gano agazze olwokubiri olina kukola ki? Olina kunaaba. Mukyedde basiraamu? Naam, kati kambabuuza ekibuuzo. Ono agambye singa alowooza ku mukyala n'avaamu amazzi, tetumanyi mazzi gamuvuddemu naye mutegedde hukumu yaago, ne tumubulira kyalina okukola. Fakaifa kiri kitya ku muntu eyeegatta ne mukyala we naye nga ekifaananyi kyalina kya mukyala mulala? Otegedde ekibuuzo? Ng'oli ne maama Rahma naye nga gwe olabira ddala nga emikolo gy'okola giri ku maama Fatuma. Mukitegedde ekifaananyi? Nti omusajja ali ne mukyala we mu mbeera z'obufumbo naye ng'ate ebirowoozo byonna biri ku mukyala mulala. Alamulwa atyo oyo? Oba wuwe oba si wuwe? Nera nga ye alabira ddala ng'oli kyamukola naye ng'ate alina mukyala mulala. Kiramulwa ekiti ekyo? Kiri haramu oba tekiri haramu? Kale abamanyi bakirinamu ebigambo bimeka? Ebigambo bibiri. Wabeera nga omukyala gw'osika mu biseera ebyo byoli mu mikolo egyo nga mukyala si wuwo, ekyo ky'oba okoze kiri haramu. Nera singa obeerezaamu ofuna omusango. Ebirowoozo ebyo olina obyeggyako mangu n'obisitoopinga. Kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti inna Allaha kataba ala ibni adama hadduhu min az-zina yudrikuha la mahala. Buli mwana Adamu ayina kaposhoni kafuna ku bwenzi. Falainani taziniyani, amaaso gayenda. Wazinahuma an-nadhar, okwenda kw'amaaso kola ki? Kutunula. Kati walqalbu tazni, n'omutima gukola ki? Gwenda. Okwenda kw'omutima, alqalbu tatamanna wa tashtahi, omutima gwegomba. Osegedde kati kino ky'oli mu kukola oli mu kikozesa mutima gwo na bwongo bwo. Kati osinga okibeerezaamu owandiikibwako nti oyenze nga omukazi gw'oli mu kulowoozaako si wuwo. Amma wabeera nga mukyala we olina abakyala bana naye nga oli ne maama Sura ng'olaba maama Kamada, kiri makruh, kitamwa, naye nga tofuna muki? Tofuna musango. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum. Kikkirizibwa okubeera mbega ku ebyo banno bye bateeka mu maduuka agaabwe, enfooma bwa URA? Naam, obwambega mu Busiraamu
buli haramu obwambega buli haramu okujjako nga ekigendererwa kyo kutuukiriza bigendererwa bya sharia. Kangeze muri mu nsi ya busiraamu, kangeze qadi omulamuzi w'obusiraamu alina ensonga gyayagala otegeera mu butuufu bwayo. Kangeze bamugambye nti kiri ekiyumba bamalaya beetundiramu, ng'ayagala kakasiza ddala nti bakola ki, n'akutuma ogende olabe bye bakolerayo. Fahatha jaiz, kubanga ekigendererwa kyakulongoosa si kwonoona. Otegedde kutuukiriza bigendererwa bya busiraamu. Amma ebyokubegabega abasiraamu bwe bakubula boobega n'owaayo abasiraamu ne babatta, otegedde bajja ne batwala emaali zaabwe, oli mu kulya mu musaayi gwa banno. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Allah yatugaana atajassus laysa min sha'ni almuslim, si mbeera za mukkiriza kuba nti abega alabe ebintu abantu bye bakola, abagwira zikava, abalingiza. Otegedde ndowooza si mbeera za mukkiriza. Ate nera Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba la tahassasu wala tajassasu wala yabi ba'dukum ala bai ba'd, temugeza ne mukettegananga oba musege. Kati ogwo omulimu si mulimu mulungi, wandifunyeyo omulimu omuki, omulimu omulala. Mukyegedde kati gwe oli mukubega banno emaali gye batunda, olumala we bajja bajirwala butwazi yonna yonna. Kati hatha taawun ala al-ithmi wal-udwan, oyambako bantu kuba nti bakola obulumbaganyi n'amaki n'amazambi. Oba mukyegedde basiraamu nam. Kati so mukole emirimu nga tegirimu nnyo bigambo byabamanyi, okubeera seefu mu maaso ga Allah, kubanga zo sente zetufuna tukkirize tugaane min aina kitasabahu wa fima anfaqa, wazijjawa wazisaasaanya otya. Eyo accountability Allah agenda gikubuuza yawmul qiyama. Kati woba oyagala olina ansa zogenda okuwa Allah, sigala ng'obikola, naye oba weetirira omwoyo gwo maaso ga Allah, genda okola omulimu omulala. Jazakumullahu khairan. Nsaba kuntangazaamu ku swala ey'ekiro ekikeesa Juma n'ekiro ekikeesa Saturday. Eswala y'ekiro ekikeesa Juma n'ekiro ekikeesa Saturday teriyo. Eyo eswala teriyo. In fact Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaana omuntu okukhassa ekiro n'eswala, okufunayo ekiro nti nze kino ekiro bwe kiti kyensaaliramu. Buli wiiki nze olwokuna lwokka lwenyimuka n'ensaala, ekyo kiri haramu. Nabbi yakigaana. Oba mutegedde. Kale Allah we yali ayogera ku bantu abayimirira ekiro yagaa nti kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum. Kati kanu yadullu ala al-mudawama. Ekigambo kanu mu lulimi lwabwe kiraga mudawama, balinga kireza zaali mbeera zaabwe nga beebaka kitono. Wa bil ashari hum yastaghfirun, obudde nga buli kumpi kukya nga basaba Allah abasonyiwe. Kali mbeera za mukkiriza okuba nti buli kanaku ayimuka n'akola ki, n'asaala, si kuba nti akhassasa lunaku nti lunaku weeruti tigwe lw'osaala ekiro. Obeera okoze bidaa, oba okoze ekintu Nabbi kyataakola ki, kyataakola. Hadithi lwakuba njeerabidde naye nga weeri hadithi eri sarih nga Nabbi agaana omuntu okukhassasa ekiro kyonna kyonna olw'okuyimirira eswala yonna. Musegedde na bwe naba njijjukidde nja gibasomera. Bwetyo weeri Sheikh ka gibasomere Sheikh kansoke أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بالصيام ولا ليلتها بالقيام. Yali egaana abantu abaspecializinga Friday n'okugisiiba n'okuyimirira ekiro kyayo ku kigambo ekyo kyoyogedde. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sheikh embuuza waliyo amajinni agaleeta omuntu okusiraana
tuliira emikisa era wooloota nga oli mu kyalo gye wava oba nga oli ku ssomero gye wasomera ako osoma kabonero kaagwo ekiddako naabuuza nti tusaba twawulira nkolagana ya Sulaimaani n'amajinni n'ey'abashiriku n'amajinni di lwe lituuka ku eddogo oba di lwe lifuuka eddogo. Tusaba Allah atugase ne irimu yo abaffe okulonda abakulembeze nga bwe tukola e Uganda kiramulwa kitya. Tusaba Allah akunyweze ku mazima. Ono asaba n'agamba nti ngatta ntya hadithi z'ebigezo nga tewali kirindibwa mu dduniya okuggyako ebbalaayi ne fitina ne hadithi z'okulowooleza Allah obulungi. Hadithi z'ebigezo nga tewali kirindirirwa nga kikyategeeza nanti ekibuuzo ekisooka nti hadithi z'ebigezo nga tewali kirindirirwa. Ekyokubiri ki? Ekibuuzo kitegerekese oba nze atakitegedde? Wallahi sikitegedde. Jasi kyenninga kyentegeddemu kanyonyole kyentegedde. Bwekiba nga si kyekyo eyawandiise ajja kwongera akinyonyole bulungi. Ekisookera ddala nti omukkiriza yenna yenna Allah waba amugezesezza abamanyi bagamba alina okulongoosa endowooza yeryani eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri n'agumiikiriza ate n'asuubira empeera ki ennungi. Si bwe kiri? Kaakati ayinza atya okugatta hadithi z'ebigezo n'okulowooleza Allah ekirungi? Ndowooza bwe kityo bwe kiri. Naam, ekisookera ddala abasiraamu, Allah subhanahu wa ta'ala atugezesa mu nsi imma lwa bigendererwa bimeka? Bibiri. Ebigezo ebisooka bijja olw'ebyo bye tuba tukoze ffe kennyini nnyini nga bivudde ku kye tuba tukoze ki? Kye tuba tukoze. Allah nti wama asabakum min musibatin, teri kigezo Allah kyabatuusaako, fabima kasabat aidikum, kiva ku ebyo bye mukoze ki? Bye mukoze mmwe kennyini nnyini. Wa ya'fu an kathir, naye ate Allah asonyiwa biki? Asonyiwa bingi. Kale aya eraga nti ebiseera ebisinga ebigezo abantu Allah abagezesa n'endwadde n'obwavu oluusi olw'amazambi g'abakoze ki? G'abakoze. Kale masalan ofunye siriimu naye ng'avudde ku ki? Ku butambuze bwo. Kale ekyo kigezo oba balaayi ezze naye olw'obutambuze bwo bwewakola mu ki? Bwewakola mu nsi. Oba musegedde. Kati ebigezo bwe bityo Allah abireeta kuba nti oluusi ayagala kupanishinga muntu ono. Obadde ne ssente nga towa zaka ozikozesa mu kujooga, Allah nazikujjako n'akusiimula mu bagagga n'oyavuwala. Osegedde nga kye kizikujjisizaako yazikuwa n'otamanya ky'olina zikola ki? Ky'olina zikozesa. Aba musegedde. Kali min hadha alqabil, mu mbeera efaanana bwetyo omusiba Allah gw'aba aleese abeera ali mu kubonereza nga ggwe omuki? Nga ggwe omuntu. Wekitabeeramu eyo ango ne weetunulwako ng'olaba nti mutuufu ngezaako okulongoosa maaso ga Allah. Allah waleeta ekigezo abeera ayagala kusonyiwa mazambi nakusitula maki? Nakusitula maki? Madaala. Oba musegedde. La yazaalu albalaa'u bilmu'min, ebigezo tebigenda lekerawo kuba nti abakkiriza babifuna
hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'a paka wasinkana Allah nga talina zambi nalimu kitegeeza Allah kugezesa nga yagala kusimulako maki ayagala kusimulako mazambi. Naam, waliwo hadithi endala, hadithi ya waliwo omukyala bamuyita Ummu Sa'ib. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamusanga nga ali mu kushekinga naga nti malaki ya Ummu Sa'ib tuzafzafina nga nkulaba oli mu kukankana Ummu Sa'ib. Faqalat al-humma ya Rasulullah la barakallahu fiha, ya Rasulullah omusujja gukola ki? Omusujja gunnuma Katonda taguteekamu baraka. Faqala la tasubbi al-humma, nabbi namga atuvuma muki teweevuma musujja fa inna Allaha yudhhibu biha khati'at bani Adam, Allah simula n'omusujja amazambi g'omwana Adamu kama yanfi al-kir khabath al-hadid, nga olaba ekyuma wekisimula obukyafu ku kyuma kinnakyo. Kati mweno hadithi nabbi yali alaga nti okushekinga kolimu oba obulwadde bwolimu Katonda ayagala kusonyiwa maki? Kusonyiwa mazambi. Oba musegedde. Kati so mwezi embeera za mirundi ebiri wetufunire ebigezo muki mu nsi, imma olw'ebyo byokoze oba nga Allah ayagala kusonyiwa na kusitula madaala. Kati omuntu yenna waba agezeseddwa sookera ddala falyuhsin adhanni bi rabbih, abeere nga alongoosa endowooza yeryani eri Allah subhanahu wa ta'ala, aleme kwevuma musiiba guno, kubanga Allah oba oliawo singa akulaga hikma lwaki akugezeseza oyinza okugamba singa asigadde angezesa. Oba musegedde endowooza masalan nga olaba ekyafaayo kya al-Khadri, ono omusajja eyali ne Nabbi Musa alayhi salam. Nabbi Musa we yasanga omwana n'amutta. Aqatalta ghulaman zakiya bighayri nafsin, Musa n'atandika onnenya omusajja ono osse omwana ono atalina musango. Laqad jita shay'an imra, kyokoze kinene. Naye oluvannyuma ennyo n'amubulya lwaki amukoze ki? Amusse namwa omwana ono kana lahu abawa ayegamba etya wa amma al-ghulam fakana abawahu mu'minain, oyo omwana gwe nasse bazadde be ababiri babadde bakkiriza. Otegedde fa arada ayurhiqahuma tughyanan wa kufra, omwana ono abadde ayagala kubeera nti abakaafuwaza abeerenga abateeka mu bujeemu. Kali abazadde bano be batta kyali kigezo gye bali siwe kiri, nenga Allah tabalaze hikima lwaki akoze ki? Omwana ono gwe batta kyali kigezo eri bakadde be ng'okubeerawo kwe agenda kaafuwaza baki. Kali osanga omuzadde ng'akaaba afiiriddwa omwana nga wasiita n'ebigere, naye ng'omwana Allah gwamututteko ayinza okuba nga ali mu kifaananyi ky'omwana oyo. Kati singa Allah akulaga hikima eyo oyinza okuddamu okaaba. Kati ekyo kyekituyambako okubeera nti emisiiba we gijja tugumiikiriza ne tulowoleza Allah kiki? Oba oliawo Allah alina kyantaasiza, oba oliawo. Oba mukitegedde Nabbi sallallahu alayhi wasallama hadithi Anas ibn Malik yasanga omukyala wahiya tabki inda qabrin li sabiyi laha, yali afiiriddwa mutabani we omuto nga akaaba ku ntaana. Faqala isbiri, owange gwe mukyala gwe gumiikiriza. Faqalat ilayka anni fa innaka khilu min musibati, omukyala namugamba neesonyiwa lwakuba nti omusiiba tegutuuse ku ggwe. Otegedde kati Anas najja n'abuuza omukyala ono maadha qala laki rasulullah, omubaka wa Allah kiki agambye? Qalat ma araftu, nze sitegedde nti mubaka wani? Qala innahu la rasulullah, oyo nogozzeemu mubaka wa Allah. Omukyala n'awulira nga afiiringa simolo ayogedde bubi mu maaso gani, najje wa nabbi nawe ya rasulullah ma araftuk, wallahi ma araftuk, saategedde nti oli mubaka wa Allah. Faqala laha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam innama as-sabru inda awwali sadma, empeera y'obugumiikiriza Katonda agibala nga wakafuna ekiki? Ekizibu. Kati so ofuna ekizibu olowoleza Allah kirungi. Ekyokubiri isbir wa tahtasib, gumiikiriza ate osuubire empeera maaso gani? Maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ndowooza atirisi ngezezzaako kigattagatta ekiba nga tekitegeerekese. Allahu ta'ala alam. Assalamu alaikum Sheikh, nina muganda wange nga n'omwana wa sisita wange si basiraamu naye bagenda kugattibwa ebyabwe ebyekikristaayo, naye ffenna abooluganda
batusaba ssente sheikh enzikirizibwa okuziwaayo. Naam, tusigaze dakika meka sheikh? Mulinze imamu. Imamu wali bana imamu yabalwisa sinze osekedde okujja kwa imamu wekusaala kwaffe oba tazire luyasaala. Naam, ekibuuzo ekyo oyo omusamu akiwandiise yakimbuuzaako, osegedde yakimbuuzaako ku ssimu ne mugamba akibuuze Sheikh Adam, kale andooza alowooza nti Sheikh Adam agenda kujja. Osegedde nera tukiterekere Sheikh Adam yajja okukiddamu. In fact namusindikira enamba ya Sheikh, simanyi lwaki teyamubuuza. Osegedde naam, nze simanyi ansa yakyo. Jazakumullahu khairan. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe ebyo tukozeemu ensobi ate akkirize ebyo byotteebe nga bituufu. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.